Gavumenti leero eyanjulidde bannakampala nankulu wa KCCA omupya mu butongole era omukolo gw'okumulayiza n'okumukwasa ofiisi gubadde ku kitebe kya KCCA mu Kampala. Hajjat Sharifa Bazeki yalondeddwa okukulira ekitongole ki KCCA ng'abadde akola minisitule eya Public Service. Gavumenti okulonda Buzeki kyava kwe yali akulira KCCA Dorothy Kisaka n'omumyuka we okukwatibwa ne baggalirwa mu kkomera omwaka oguwedde nga babanenya okulagajjalira emirimu gyabwe ekyaviirako entuumu ya kasasiro okubumbulukuka mu bitundu eby'ekiteezi netta abantu abasukka mu 36 n'abalala okusigala nga babundabunda. Abakulembeze mu Kampala ssaako n'abantu ba bulijjo bawabudde n'okusanyukira nankulu omupya era mu division ey'Erubaga Segirinya Baptist ne Lusembo Musa bamwaniriza bwe bati. Twalaba Jennifer Musisi yaliwo, Dorothy Kisaka abaddewo, so bazze babaawo bwe bavaawo. N'olwekyo kye tusaba Idi ono omupya nti alina okuwuliriza ensonga eziva ddala ku political wing. Kubanga ffe bannabyabufuzi ffe tuwuliriza abantu wansi ku ground kye bagamba, amatu gaffe gaba ku ttaka. Ajjidde mu kaseera akasinga okuba akazibu ennyo. Idi omupya ajjidde mu mwaka ogw'ebyobufuzi, omwaka ogw'akalulu. Tumulabula Idi bw'abazze bw'oba ozze nnyabo tuweeyingiza mu byabufuzi. Omar Yassin kansala akiika ku City Hall nga akiikirira Bukasa Namuwongo asimbye President Museveni okulonda nankulu. Abakulembeze kati bakulira Kampala bonna nzikirizeemu bonna basiraamu. Lord Mayor Haji Musiraamu, Speaker Zahara era kati ali Maka naye yagenze Musiraamu. Minister Misa Kabanda Hajati naye yali Maka Musiraamu. Nono gwe baleese Idi Musiraamu. Ndowooza mazima kati Kampala efunye omukisa. Mulundi guno enjawukana baza kuziteeka bbali bakolenga abantu bakwatagana Kampala egende mu maaso. Bakansala era banokoddeyo etteeka erifuga KCCA lye bagambye nti kyekizibu kya Kampala ekisooka nga kyetaaga Parliament okukyusa etteeka lino liremenga kulwanaganya bakulembeze abalonde n'oludda olw'ekikugu. Mu KCCA waliwo Idi alina amaanyi, accounting officer ya controlling center. Waliwo Lord Mayor political head. Waliwo kati speaker yakulira council. Waliwo RCC wa Kampala yakulira government program ne security. Waliwo minister wa Kampala babiri. Kati abo bonna balina ki amaanyi. Kati enkolagana ejja kuvaawa kubanga tebakwatagana. Akulira akakiiko ak'ekikula ky'abantu ku lukiiko lwa Meeya ow'Erubaga Hajat Muguluma Nansubuga agambye nti baagala nankulu omujja atandikire kukuddiza amagombolola obuyinza. Batulekera obuyinza bwaffe kuba tusobola okukola programu zaffe ne tumanya nti no budget yaffe eri bweti ne bweti tusobola okubeera nga tweyonjeza egombolola lyaffe ne libeera nga liyonjo okusinga okutandika okubeera nga twegayira bwegayiriza. Mu kibuga Kampala wakati abatembeeyi abakolera ku nguudo nga be bamu ku basinga okuyigganyizibwa KCCA boogeddewe bati ku mbeera. Atulobingire tusobole okufuna okuba ttaka ng'eryo nga tusobola okukolerawo emirimu gyaffe tuteekewo akatale tusobola okubeera bwetyo nga naffe nga tusobola okubeerawo nga abatembeeyi. Wabula bannakampala baliko okulabula kwe bakoze era bagambye nti Idi omupya yegendereze bannakigwanyizi abajja okumwesooka bamutomeze. Wabula kkiriza bakuwabule, tokkiriza bakozese bakole ebyo bo bye baagala tojja bikola. So tugenda muwabula suubidde ne tumuyinamu nnyo kuba akyali mukyala muto tumusuubiramu okulaba nga obwongo bwe bugenda kewala. Nze neewuunya nnyo bamemba ba Parliament. Bamemba ba Parliament bagenda eyo mbu bagenze kusoma kulaba ku bibuga so bagenze mu hoteri kwebaka. N'olw'ensonga eyo Idi fe abakulembeze naddala abali ku local government batuteekemu nnyo amaanyi. Byakyambadde Lawrence ku Rasot TV Omunnyo.